buli mulembe guba ne nyini gwo guno mulembe gwa Bugingo ngawe mwamulemwa Bugingo mwamukubada nagana Bugingo mwagula media namba ne mugula ba bloggers ne mumukuba mukazi we ne mudda kundiga ne mukuba church Bugingo yagana ogwa Bugingo enkuba gira mukuba musigala kyawoza abantu 1000 mu church ye naye bulaba mukuba ayongera numbers bwotegeza nnyo kusate first wali abadde n'abantu nga Bugingo byabadde nabo bwoba wadde kyabuusabuusa Katonda wa Bugingo omulabi esasi tebali ewoma tebali epena esasi zisigala sasi kiba kisa kya Katonda yekka yabasigadde mu control omutemu nga azze kulumba tatera kuba miss abeera kuswa win emmotoka bagikubye amasasi 18 eyo ankoli kyadi bamuggyemu amasasi 10 Allahu akbar omuntu azze okutta amasasi 18 Can you imagine obusungu bwana bakyobo bwotumuka kumusumba ngoyo kikwewunyisa musumba muwagizi wa government eri mu buyinza tugamete government yemwe kubide kyewunyisa kibuzo abakyaba amukubye bwawo nabagamba katuti siba MK oba siba mu 7 olaye bavuddemu mu chachi ye musumba Rosias Bugingo abagoberezi be tebakerangako ne bamugamba nti obuddewo okuzimba kubanga bakimanye ekintu kye beetaga kiri a billions and trillions zibata wangayo but abantu bana abali ebweru abatasabira uwe abakozinga trouble causers bebavaayo ne babanja Pentagon abatasondangako na kusonda bekanisa etandikadde okuzimba etandikaddi never video ku social media kwe kulira ekigambo sitanti kumufu ku muntu afudde ku ssasi Bugingo omuntu gwafiiriddwa enjagala gya mwagala kyabadde gyali talina muwendo gwa kikubisaamu talina muwendo gwasobola kukisasulira in fact wetwogerera Bugingo psychologically mentally and something kati ali tortured omuzungu alina ekigamba nti play a fool and avoid nonsense good what he did sitya kubanga nakiza kikusungu omulokozi wange ekyokutya olina kukyejjamu bwalaba omuntu ow'amaanyi bwatyo mu ggwanga nga batandisa okukwata ku bantu we batyo which is tewabeerawo n'omu ali safe ate abantu abalaba n'akola batya kubanga omuntu ow'amaanyi gw'osobola n'okusuubira nti maybe alina gw'atamba naye oba baatamba nabo olaba bamwataakinga like that nze ndowooza nti security kino ekintu ekitutte ng'ekyokusaaga tefuddeyo nnyo kumanya kukola eyinza okuba nga ekola naye tekoze kimala since busanga Isima afa nakata tufunanga report ya Isima so ngate enguudo bagamba zibeerako cameras zibeerako kwosobola okuzulira omutemu ne mundu zennyini government n'owula ekigambo security ya Uganda ne bagamba nti waliwo emmundu munaba bakuwayiza buwayiriza basobola okweta ebitongole bisukka mu 5 okulaba emmundu oba esasa wekisongwa kyesasi kakati bwe twatuuse emulago twamusanze bamumaze omudryinga amasasi we gayise we gamwokeza tegayingidde mu nnyama wabula erimu yewogomyeko nerimwokya nerisimawo ekituli neddala wano yes kukibegabega wano neddala wano yasimyewo ekituli bagamba eri okumugongo yes nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala odrops ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okulinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim.
Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-377-288-9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited. Era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Omulungi atusaba ku Captain Music ndi wano ne Jennifer Full Figure. Mu mbeera eno gye tulimu I think ye muntu omutuufu okuba nga twogirako ko naye kuba gye bwakeeredde obwedda agoberera ensonga zonna nga bwe zitambula byonna nga bimukyabiwulira ku musumba Bugingo. Okusookera ddala njagala okubategeeza nti kusula motors wano ekibuye ku Salama Road bw'osobola okuba ng'ofuna emmotoka empya oba enkadde enywa amafuta n'ezitanywa amafuta. Emmotoka mu mbeera ennungi gy'osobola okuba nga gw'atandika ofuna naawe ayagala okukyusa emmotoka ng'olaba nti kikukolera jangu wano kusula motors. Bantu balungi obeere ng'okolagana nabo. Emmotoka nzala ebika byonna by'olowoozako abantu bye bavuga biri wano kusula motors. So kibuye ku Salama Road opposite amafuta ga Africa Oil osobola okubeera nga ate obafuna. Otuuka ku bondi wano waliwo n'omuti gw'omuyembe okujja okakasiza nti tobuze ate era ojja okulabira abantu abalungi ennyo okukolagana nabo mu bizinensi eno ey'entambula katono y'emmotoka zino entono mu mbeera emu oba endala. Enamba yaabwe y'essimu osobola okubafuna ku 0772 093525 eyo ya MTN. Osobola okubafuna ku Airtel 0701 87 91 87. Namba ya Airtel naye osobola okuba nga obafunirako n'obeera nga ate weefunira entambula. Kale Jennifer Wanche ndowooza wano twabeerawo nti ogamba otya kibira kya embeera embeera nga mitawaana okusooka ddala eri omwami eyafudde then nga mitawaana sikiriwe eri musumba okuba nti yalumbiddwa mu mbeera eyo. Mitawaana naye okusooka nja kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Uncle Richard n'okuweereza kwaweereza. Ndi mumativu era manyi nti nali agenze mu kifo ekiteeketeeke oba ekiyooyoote
kubanga yabadde yalokoka nga yakiza Yesu Kristo ng'omulokozi we nga yalokukabya ddala. Abadde muntu mulungi, abadde n'empisa, abadde ambo nnyo, abadde muwulize. Twali tukola naye ng'ate mukadde wa kanisa naye nga tumukozi ku social media. Olw'empisa ennungi n'obumu yasalawo n'akwatagana ne musumba. Babadde beeyagala nnyo nga kumpi bafaanagana, batandise n'okufaanagana. Bafaanagana. So nebaza olw'obulamu bwasobodde omuwa Katonda. Tene nebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba Aleese Bugingo. Nti yasobodde omusevinga. Kyabadde kisa kya Katonda kubanga lwaki ngamba bwentyo. Abantu bangi nnyo n'omugenzi Kaweesa yatuluma nnyo naye alina leadika namba. Bayibuli egamba nti bw'atakuuma n'abakuumi bakuumira bwereere. Katonda bw'atakuuma n'abakuumi bakuumira bwereere. Tulabeka abantu bangi abafudde mu nfe ya masasi naye nga balina security. So abeera Katonda gaba magezi ga Katonda kuba kumanya kwe. So nja kwebaza Katonda obutakoowa, nja mutendereza era nja musinza olw'obulamu bw'omusumba Aleese Bugingo bwamulekedde. Tusooke tujjewo ekya Uncle Richard we yafudde. Waliwo abamuyita bodyguard, waliwo abamuyita driver. Buli muntu ajja kwogera kyamanyi olw'ensonga okutegera si tteeka tesikuluwaze. Ate tulina obuzibu tamanyi. Abantu buli omu avaayo n'ayogera untegeraye nekyayagala. Togenda kumugaana. Naye nze abamanyi akola nabo nkugambye ekituufu. Si driver mulala. Tabangako si driver. Exactly. So n'olwekyo bw'osobola omuyita ky'oyagala kuba sijja kugaana. Nekyo jjo okwogera mu kamera kuba yentegera era yenjogerayo. Which is okay. Naye ekituufu kiri nti nno abadde mukadde wa kanisa muweereza mu kanisa ne mukyala we n'abaana be bonna bazayidde naawo ate mukozi ku social media. Y'omu ku bantu abatukansolinga abatuwabwa tulina abantu abo tulinawo Mr. Mwebe, tulinawo omukenkufu, tulinawo Mr. Senkubuge SPD, tulinawo n'omwami ono omugezi ennyo omukenkufu Mr. Lumu. Tulina baddewo ne Uncle Richard, tulina Uncle Fred, tulinawo Uncle Chiza, tulina Uncle Cash. Abo na tembamanyi tembalaba mu cameras naye nga ate banene nnyo bwe batabeerawo tetuyivaako kye tukola. Tulinawo omusumba Kayizi ye mutera omulaba nga abuulira, tulinawo omusumba Katama, omusumba Nakimuli, omusumba Semakula. Abo bonna baweereza ku social media ate nga bakadde bakanisa. So abamu bakadde bakanisa, abamu basumba, abamu bagoberezi. So bonna bagwa mu kategori ng'eyo. Tulina abantu bangi nga bamatumbe watabeerawo tetusobola kukola. Yabeera ku cameras ne tusobola kumulabako mu camera. So musumba alina abantu baabo. There are many people kati gomanyi, yes, kati gomanyi kyenjogerako. Omuntu wa mu control bataliyo. Tewali kisobola kumuvinga. Gora abantu ba presenter kwesimatinga ffe naye nga bali batabeerayo. Tetusobola kubako kitukola. Tekikoma ku bano betulaba. Naye waliyo n'abalala. Exactly. Okay, kale. Ntandika okuwulira amawulire ga musumba okulumbibwa n'amasasa byagenze mu maaso nazzeemu kulaba bifaananyi ebyo mwami Senkubuge n'omuvubuka Ivan nga mwadde mugenda mu ddwaliro? Twabadde tuva Mulago. Mwadde muva Mulago. So embeera ya mpusaamuka omusisinkana mugenda mukyokula musumba? SPD yankubidde n'aŋŋamba olina ky'owulidde kyonna ku social media. Ne mugamba tewali okuva navudde sinaddamu okuwulizako muntu. Nakubiddeko abaana ab'enjawulo n'abamu abali close ne Susan Makula nga nabo tebalina kye bamanyi. Then entandika okuba mu security mu government security ennene munda nenfuna info munda mu bakulu mu banene. Nga gw'okuba? Yes. Okay. Nankubira abanene. Abanene bo bannaddala aba security kati ng'omukulu Damuli wa crime intelligence yadde yategedde dda ng'era amaze okutekinga action. Kati nga omanyi nti esasi weri wulikika awantu. Bannamagye ebitongole byonna crime intelligence whatever bla bla ebitongole police bibeera already bwe wuli esasi ne balivuga limu nga terikutte muntu balikoze eki already baba balina okumanya what's wrong. So bo already ba information babadde bagirina ntuufu. Era information bwe nagifunye ne tukwatagana n'omusumba ne mukulu SPD ne Ivan tugende Mulago gye badde bamututte. Yes. Kakati bwe twatuuse Mulago twamusanze bamumaze omudryinga. Amasasi we gayise we gamwokeza tegayingidde mu nnyama wabula erimu yewogomyeko nerimwokya nerisimawo ekituli
neddala wano yes kuchibegabega wano neddala wano yasimyewo ekituli debagambe eri okumugongo yes so sayina ebiwundu bibiri yeah naye yes nakasero yabadde maze okutekinga yabadde maze okutekinga yabadde mulago naye njogera ku State House State House yabadde maze okutekinga ne mujawo ne mujawo awate mulago yes kasaba ategedde nti Musumba Lozias mwena mukimanyi nti otogera ku Musumba Lozias muntu w'amaanyi mu ggwanga beba investor b'eggwanga Uganda betwogerako ate ab'enkizo Musumba investor omuntu omumanyifu businessman so bebamu abantu abalina income z'eggwanga Uganda by the way omuntu asobola okubanga akozesa abantu ebisuka mu 5 ba ebina oba 10 which is beba investor b'eggwanga Uganda nina abantu bempa ba investor b'eggwanga zebendabirako like Amis Chigundu akozesa abantu basuka mu mutwale Omusumba Lozias Bugingo Sudiru lwakuba abantu abamu babusama sontoloko abaddugavu bannaffe bana Uganda tembawa credit zaabwe omusu kati wendaba Omusumba Nabisamero Kakande abantu bakozesa mu nnimiro erimu abantu 12,000 ennimiro just ennimiro yokka so abo ba investor b'eggwanga betutandikirako naye lwakuba State House yafuddeyo yes okumwami kuba olw'okusinziira kuki ate ng'ekyo kijjeeko muwagizi wadde nga Musumba tekimugaana ate kuwagira obulamu bwe bukwasa Yesu laaweereza Yesu naye ate muwagiza ayimira n'agamba nti nze mpagira government eri mu buyinza n'omwana mwagala nga bwe nawagira Yesu Kristo yes awagira NRM ne MK NRM yeri mu buyinza ba mwagala bati mujagala eri mu buyinza tosobola yes government eri yes naye nabeerawo anti dangerous substitute MK ayina dangerous substitute MK ata mubuusa buusa okay yeah so ebintu bwe bityo nti n'abantu bangi ab'ebitiibwa basabire ewa Musumba bangi abantu abanene nnyo mu government era tulese uwe watandise okujjula emmotoka endala ezitali za bulijjo yes so agenda okuva mu ddwaliro mu kiro ng'embeera twayogeddeko naye ng'atugamba mwebaze Katonda nebaza Katonda yantaasiza tegabadde magezi gange simaanyi gange naye Katonda amponyeza okufa ye kye kigambo kyayogera kyokka naye ng'aŋŋamba nti Uncle Richard agenze eri mukama waffe kyokka kyayogera kweganga omukkiriza waaba bwe buvumo bwayina okay so bwe babasibudde ne mudde namayumba ewaka agenze namayumba lwa nsonga nnyingi nti Uncle Richard yafudde already abadde ali naye n'ewaka lwa nsonga nti mukyala wa Uncle Richard babadde bamulongoosa alese bebi wa myezi 4 oba 3 naye bamulongoosa yafuna problem nga bamuzikiza nga bamusanyalaza bamusanyalaza yafuna clot after clot ate n'abeera nga asanyalala omubiri oba empisa bagimupa batabla I don't know naye asanyalala omubiri gwe n'afirizinga kati n'asala n'agamba nze kamutwale mutumujjanjabe abeere ne keya n'abaana aleme kusumbuka abaana bali mu holiday ate balina baby ate nga mulwadde so ne bagende wa pastor kwa wanene wa pastor rede basangira nga gye bali wa pastor wali abantu bangi kwa wanene nnyo ennyumba eno mugiraba wano naye kuliko ennyumba endala nnyingi nnyo yes ziriko abantu bangi nnyo abantu bangi nnyo ab'obuvunaanyizibwa mulimu abantu bangi nnyo ab'obuvunaanyizibwa so ne Richard yasangiddwa ne mukyala Richard ng'ali eyo so watu nasalawo mumuze wake yes abasoka mujjanjabe ya okay kwawe na dene biza kuba ina makamalala ina makalaga era yasaze wagene mu kyalo eyo kwa na denti ina makamala kitangaza baja kirowooza bulala Uncle Richard aina makagamu ne Musumba aina makagamu talina ene rungu jata ina makala tapida kuvuta chabe je ganyo tabera yo nenga yaina ya makene okay kali embera mulese mu mbeera ki tulese mu mbeera embera kati weyewulira ali mu kubebaza bwe baza Katonda abantu bajja abayitirivu bakulumuka naye ali mu kwebaza Katonda abantu bamuwadde obuvumu ne sala z'amaanyi ne simundo z'owulya bwevuga bakulu bokka be bakuba
bamanye wa government bebakuba abala bali mukubo abala wedda bagala kumanya ba ompi ba minister ba honorables security so ba general so ntoro kuba nti ba doctor bamuganye simu ye kate simu tajiri ko nnyo ekyokubiri nti lwachi alina mayumba ba doctor yagenze bamwadde ba specialist doctor ne bamugenderako olwokuba nti baina okubeera nga bamulaba buli dakiika naye nti alina kino ekyokuba nti ye byonna eri one man army ate alina okulaba nga Richard awerekerwa mu bikitiibwa bye. Okay. Nenga ye Uncle Richard badde tebana. Ozoziwulira. Kale ye Uncle Richard badde omulambo gukyali mu ddwaliro. Abadde akyali mu ddwaliro nga tebannamugjayo. Naye nga bamaze okumudressinga n'okubanga bakoze buli kimu. Then balabe ekiddako. Neno zolumbe bajja luteeka namayumba. Kisina confirminga bulungi. Okay. Sina confirminga. Nili Uncle Richard abadde n'amakage. Anyway, abadde n'amakage. Ebyo bina bizze byonna sinza program tujja kuba tubabuulira program nga bwe naaba etambula. Tubadde tuliawo ne tulaba General Muhoozi afuddeyo n'akola post era ine ensonga zakonyeeko kiwandiiko kiwanvuko. General Muhoozi olaba anyiize amukubiddeko awo nalayika nga simusanyufu. Essimu ye bateriiko naye n'amunoonya nnyo paka lwamufunye ku ssimu ya Susan n'ayogerako naye era tumulesa ali mu nteekateeka Jene zigendayo zowe nsimbuddeyo nga General Muhoozi ali mu kujja naye abaddemu ennyamivu nnyo ng'ate munyiivumu era n'atuuka n'okugamba nti neisima Olax bwato bwe yafa agaye bali mu kukosa abawagizi be. Yes. N'agamba nti bakosa abawagizi bange n'agamba nti a big supporter kubanga bamwatakinze ngamba nti tabadde muwoomu naye omumanyi oyo akola TTM yo security netekinga nemanyi ekiddako nti aba ayagala fact. So kansubira nti ku mulundi guno tujja abantu banaabawo ekyenjawulo olw'omuntu gwe bakuteko bw'olaba omuntu ow'amaanyi bw'atyo mu ggwanga nga batandise okukwata ku bantu bwe batyo which is tewabeerawo n'omu ali safe ate abantu abala banaakola batya kubanga omuntu ow'amaanyi gw'osobola n'okusuubira nti maybe alina gw'atamba naye oba batamba nabo olaba bamwatakinga like that. Nze ndowooza nti security kino ekintu ekitutte ng'ekyokusaaga tefuddeyo nnyo kumanya kukola eyinza okuba nga ekola naye tekoze kimala. Abantu bangi bazze bakubwa abantu bangi bazze babatakinga naye nga report eriwawo maybe ne bwana okubula kuba since busanga ayisima afa nakata tufunanga report ya ayisima so nga tengudo bagamba ziberako cameras ziberako kusobola okuzulira omutemu ne mundu zennyini government n'owula ekigambo security ya Uganda ne bagamba nti waliwo emmundu munaba bakuwaiza buwayiriza basobola okweta ebitongole bisukka mu 5 okulaba emmundu oba esasi oba ekisonga ky'esasi gwe ng'oyagala okuwaiza omuntu oyogera nga bogezi nti guna n'ekisonga ky'esasi basobola okuyungula abawanvu n'abampi lwa kisonga ky'esasi naye ate bwe tuba batandise okubba abantu we bati nze ndowooza ku mundi guno twandibadde tufuna ku buweerero bakwate abakyala bakibaddemu maybe babonyerezebwe oba battibwe tewali nsonga lwaki mubakuumanga ne mubatereka ne baddamu ne bakosa abantu kyekimu kubanga abeera bakikola baba bebamu kugenda okatumba twabuzaabuzibwa simanyi baba bakwata bate babakwata abakaweesa nakatetumanya abakirumira nakatetumanya tubeera no beerabira kwegamba ne weebuuza emmundu zino ziba n'ennamba bazimanyi ne sasa oli fuluma manya nti mundu we teyalikubye tebasobola kutubulira nti ani yafuluma n'emmundu eno oba yali munnabagye n'agawummula oba kwegamba okulondoola okuli siriasi balina obusobozi obusikola onokubaerera mukyokyo kimu omubaka munyagwa mugati gwa bata bamulumbye wakaawe era ne bamukolako ataaka ne batta n'omukuumi we yabadde ku TV ekiro kyokka ewaka ne bamulumba n'omukuumi we ne bamutematema kwegamba nti ebintu mubitwala nga ebyokusaagirira nebiga ne bifuuka problem sisuubira nti bamunyaga basobola okuulawo kamera ate security yeggwa yes bugenda bugenda bukula so ekinazi ekizimba tulinga bali ku time bomb kizimba we kinatuuka okwabika kijja kwabikira buli muntu abuna amasira I think kaliko ogambye nti kiba kiri ku bantu kati abanene abo betumanyi omuntu batisa n'amaaso ate nga na musumba mulamba era ababadde batasitinga amaanyi ga bugingo okumanya nti kituufu musumba ayina katonda ndoza katonda omulamu bamulabi
Bobo wadde kyabuusabuusa Katonda wa Bugingo omulabi. Ate ka Bugingo. Kuba kino tekyabadde kyabakuumi. Kiriko essasi tebali ewoma, tebali epena, essasi zisigala ssasi. Kiba kisa kya Katonda yekka yabasigadde mu control. Omutemu nga azze kulumba tatera kuba miss. Abeera ku swawin. Emmotoka baagikubye amasasi 18. Eyo. Ankoli kyadi bamuggyemu amasasi 10. Allahu akbar. Omuntu azze okutta amasasi 18. Can you imagine? Obusungu bwa nabakyobo. Bw'otunuka ku musumba ng'oyo kikwewunyisa. Musumba muwagizi wa gavumenti eri mu buyinza. Tugambe nti gavumenti yemwekubidde. Kyewunyisa. Kibuuzo. Abakyaba amukubye. Ekyokubiri. Musumba tali mu ntalo talina nnyo nti bano avuganya naye oba ono. Otoba omuntu tulaba abantu bangi nnyo betingana mu business. Maybe ne mu bifo. Ne talina wasuubira kwesimba. Tebakola business yemu na ate entalo ze tulabye entalo z'ebigambo eza bulijjo. Naye bwe wetegereza ennyo Nsumba ayogera amazima yagampagira Museveni ne muwozi. Simple. N'abuulira enjiri eyali yalite. Gy'omuvubuka mu bwavu omukyala n'omukadde n'omuki. Era gamba wenkubuulira enjiri emyaka 3 nga takyukako wano vaawo. Sikuzzaako mukono kyaki gifulume. Ye Musumba Bugingo. Ye Bugingo takaka mbeera agamba gonnemye. Lwa nsonga ki? Abuulira reality. Let me tell you something. Bible eyogera ku biro. Ebiro. Ngera na kino wekyabadde. Yes. Ebiro n'ebiro. Let me tell you something. Bible eyogera ku mukyala Debora yasooka okubeera omulamuzi. Yalamula emyaka 4 mu Bible. Twogera tusoma ku mirembe gy'aba Solomon ba Dawudi abavamu ba Solomon. Tusoma ku mirembe gy'aba Yakobo ba Abraham. You get? Yeah. Buli mulembe guba n'ennyini gwo guno mulembe gwa Bugingo. Abantu abalwanyisa Bugingo. Guno mulembe gwa Bugingo, generation ya Bugingo. Ali mu biro bye. Totawana kumubona kubanga togenda kumusobola na kuba tosobolangako era tolisobola. Ngawe mwamulemu Bugingo mwamukubadde n'agaana. Bugingo mwagula media namba ne mugula ba bloggers. Ne mumukuba mukazi we ne mudda kundiga ne mukuba church. Bugingo yagaana ogwa. Tebakomaawo. Bugingo bamulibako ne mamwatakinga ku Salt TV kwennyini. Yafuna yataaka. Ne bamutwalira padi, ne bamutwalira ebikulukuto, ne bamutwalira simanye bizimba, ne bamutwalira ebikwanso, ne bamutwalira nappi, ne bamutwalira ku Salt Media. Naye nga n'abantu abamu baali bakozi ba media ezimu. Nga beeyoleka lwatu. Kwegamba nti bamwatakinze n'agaana, ne bamwatakinga n'atagwa. Bugingo enkuba gye bamukubamu sigala kyawoza abantu 100 mu chaachi ye. Naye bwe bamukuba ayongera numbers. Bwotegeeza nnyo ku Saturday first wali abadde n'abantu nga Bugingo byabadde nabo. Babadde bangi. Bugingo yabadde ne miliyoni z'abantu emitwalo kubanga basobola napangisa obutebe bwa emitwalo 3 ne buggwawo. Ne batuuka okugenda gye bapangisa obutebe musajja n'abopaaza n'abwongeza nga buli katebe akaagala kubanga ye nnyini eka ino obutebe mu 1.5. Ogwo bagubala babala bagenda okupangisa. Era olaba drone ng'ekwata nga si kyafaananyi kyakugatta. Ekyo bw'okijjako Bugingo basooka ne bamukuba ne bamulemesa kololo. Ne bamulemesa Namboole ne banne wali abagisasula emyaka n'emyaka ebiro n'ebiro. Nga tebaagala addeyo. Yes. Katonda n'abakuba omuggo COVID najja nabo ne bafiirwa. Kati n'agamba ndowooza kangende ekkololo. Bali kololo eyo gwolaba munene nnyo takubika tewali bamutya. Era balaba mugenda mbamala kwegata. One man army yakuba kololo okuva ku mulyango paka ate namukuba emirundi 2. Yamukuba emisana n'ekiro. Emisana n'ekiro. Emisana n'ekiro gemanyi ga Bugingo genkulaga. Bugingo bamuwabirako bonna beekata bamuwabira olwa Bayibuli olutalo baba lumanyako. Olw'okwokya Bayibuli. N'abasingira mu kkooti yajjayo Bayibuli n'akolaga timisewo kyesoma n'abakolinso nga tebigatta. Nagamba nze na reason lwaki. Nazokyeza. Bawunzika abasinze. So entalo Bugingo ze bamulwana. Kugabana olutalo lugenze ku level ndala. Bwe babiri biganye. Katugende masasi. Ate ne wana abalemi. Which is temumusobola kuba temulisobola. Kyenkolaga nti Katonda wa Bugingo. Mulamu tabongoota. Agasumagira. Yanuniriwa omusaayi ogutalina lwadde olunyingo. Wadde akafunyiro.
N'olwekyo nze ngamba mumuleke Bugingo ali mu biro bye. Ffe twakuwa tulaba abasumba, musumba sozi, bamusumba musiitwa, byali biro byabwe. Nga be baliwo. Era nga be baliko. Ogutaali musango. Kati enjiri ya Bugingo ebulirwa buli muntu wa nsonga ki? Nti yayogeza reality. Ate ayogere kye kiriwo. Bible yayogera ya mu ngero, n'eyogera ebiboneranga n'ebirijja. Yayogeranga nera ng'omulembe gwa Nuwa. Kati Bugingo ayogera ebyo ebiriwo nti muvubuka gwe genda okole. N'onobeera mu kyaki nga tokola. Muvubuka gwe va mu bakazi abakadde. You understand? Yeah. Bwatyo. Bye ebiro. Byebiro bya Bugingo. Enjiri ya Bugingo yasukkuluma ku balala. Kati generation ya Bugingo muwadde abantu baagi populated. Ayina abantu batamusuubira mbuuza lwaki. Enkuba gye bakubamu Bugingo n'abantu baafuna. Namba zange zinneewuunyisa. Namba ya Bugingo tebakka bongera kweyongerako tasomanga ku muntu. Tebakka wabula beeyongerako bweyongezi. So nga balabamu kuba bali basuubira tumukuba ke. Esasoboka. Enamba zesale zeyongerako bweyongezi. Kye njagala okugamba gwe muganda wange. Ndabeyo abantu bangi aboogedde nonsense. Awo. Omanyi twajjirwa social media. Twajjirwa social media. Bigambo bitambudde. Eterina control. Erika amanyi n'atamanyi. Ntero kose kigambo ntero bagamba nti common sense is not a common. Ne mumpakanya. Si wa buli omu. Common sense is not a common. Bugingo takaka muntu nti leta sente za Pentagon. Ta forcing muntu nti leta yo sente. Era takugamba ngako nti byampaka. Okuzimba kanisa. Kanisa ogizimba we yagalidde ku kyosobola. Ekyo kimu. Ekyokubiri Musumba Rosias Bugingo. Abagoberezi be tebakerangako ne bamugamba nti obuddewo okuzimba. Kubanga bakimanyi ekintu kye beetaaga kiri worth a billions and trillions. Zebatawangayo. But abantu bano abali ebweru abatasabira wuwe abakozinga trouble causers be bavaayo ne babanja Pentagon. Abatasondangako na kusonda. Bekanisa etandika ddi okuzimba etandika ddi. Ndabeyo omuvubuka ow'ebinnyo Balista Timo va ku Bugingo wava wano nga bagamba nti gwe badde mu luko utayisima Olax oba okijjukira nga gwe wasemayo okwogera n'isima n'akubwa mu second say era wali ogenda mu miitinga obijjukira bulungi byonna tubimanyi twakulwanira olutalo baali bakola n'okulo naye yebweru ne tugenda ne tutula n'enanga ne tutula n'endamulya ne tutula n'ani ne tubalaga obuzibu otayina ne bajja ne bakonoonyereza ka Dubai gwe tebamanya nti security yajja e Dubai ne bazuula nga tolina buzibu bwonna walese yisima ekyokubanga oyogera nnyo kuba embaazo mpanvu nnene engazi tezigenda kugana kuwogana tolowooza nti okwogera ennyo kwe kumanya omuzungu alina ekigambo ekigamba nti play a fool and avoid nonsense. Si buli kintu tyogenda kukyogerako si buli kintu nti okimanyi. Nze nandowoozezza sometimes ebimu bireke ndabye omuvuko ono kiseka toli wala nnyo mugenda ne muvuma abantu ne mwerabira nti mwina wana abaana bakadde bammwe nammwe kenyini mujja kudda ekyo mukyerabira ne mutuuka okudda wano nga muli baswabuswabu nga temulina kye muyina naye abantu bamwe bali wano mugenda ne muattacking abantu ne mwerabira nti abantu bamwe bali wano. Ndabeyo guno oguvuka ogulala gwayita simanyi gwani ogwo ogutunulanga akakipaka inki obaba gwe simanyi gwe gwani nga nako gwogera nonsense. Never video ku social media kwe kuwulira ekigambo sitanti sitanti ku mufu ku muntu afudde ku ssasi. Bugingo omuntu gwafiiriddwa enjagala gy'amwagala kyabadde gy'ali talina muwendo gwakikubisaamu talina muwendo gwasobola kukisasulira. In fact wetwogerera Bugingo psychologically mental alina something kati ali tortured alaba omuvubuka oli okiwulira. So mwogera nnyo tetubagaana kwogera. Ndabye ogwo oguvuka gweta simanyi laptop simanyi lapu biki zera simanyi nebivubuka ebikulu ebyo bibeera bimaawobe oba gye babizala yeri ekizibu oba byamira. Lwaki mwetedde okuvumaganya buli muntu ali e Bulaaya nti entegera ye ya kisirusiru nga mmwe ababala ab'olubatu. Stanti ku mufu kababuli ekigambo kimu kye mwerabira. Bugingo ne wakwata kugamba nti njagala ssente za Pentagon ze basonze olunaku zikozesa.
tewali mugoberezi wasobola kumuvuma nkibaddamu tekimwetagisa kukola sitanti tekimwetagisa kukola kumala kola sitanti kubanga ne yali agweta kati yakola sitanti aligulanga ye n'aligula era teyaligula mu mannya ge yaligula mu house of prayer ministry yali asobola odigula mu mannya ga Lozias Bugingo teyaligula mu mannya ga Lozias Bugingo n'abaali balirwanira baali baloza nti mannya ga Lozias Bugingo era kyasooka bawanguza kwe kubanga ettaka lya church liri mu house of prayer ministry so ebintu ebimu obanga oyogera fumintiriza tewefuula kizibu nabagamba ekizibu tebakidduka kizibu tasobola kidduka ekizibu olina kunoonya solution ekisolovinga kati mwaka nyini muli bizibu kummwe bennyini abantu mwaka nyini muli bizibu eri obulamu bwammwe n'ekibaleme kutegeera omuzungu agamba nti emancipate yourself from a mental slavery weesoboleko okojja mu buddu bw'endowooza muli mu buddu bw'endowooza mwesibidde mu buddu bw'endowooza olowooza nti wadduka oli Canada oli Sairandi wadduka ebizibu tomanyi gwe kennyini gwe kizibu ekintu tebakidduka njagala okutegeeza okufa tebakudduka buli bulamu bwesigamye ku kufa buli kiramu kyonna mu nsi kebe munyera yeesigamye ku kufa buli mulamu kebeera enswera buli kiramu kyesigamye ku kufa kirayimakisi y'obulamu kubeera kufa the end of the day kubeera kufa buli ekizaalibwa kimaane kifa mutaka mwekidda kati okufa teeka era buli muntu ajja kufa njagala okutegeeza oyo era ali biki atompa njagala okutegeeza eno ensi ebaddewo ebiro n'ebiro ngera kuliko abantu baako generation and generations omanyi jjajjawa yali afaanana wamulabako bawamumanyalako sibirondolanga nako tomumanyi nawayatuna ozali yati yafa wajjota ku nsi kakati ekyo ng'okigyeko waleeko ng'ensi egaziwa nga yeeyongerako bulinaku tebazaala abantu tebafa bazaala era n'abantu bakola ki bafa buli lunaku ojja oteekeko rediyo y'ebirango ojja oteekeko TV ng'onoonya birango ojja ogendeko emulago mu malwaliro oba amalwaliro gonna gendako mu malwaliro olabe ambulance ne keesi gendako batunda keesi obalinaane omubuuzo olunaku otunda mmeka so okufa tteeka buli muntu agenda kufa buli kiramu kyesigamye era tujja kufa naye gwe bw'ovaayo nosaagira mu kufa kw'abanno n'okudalira mu bulumi abantu bwe balimu please abantu tebakyalina kisa twakula okufa nga n'obwadde omuntu omwagala bw'atuuka ng'afiidde banafuna ekizibu ekyene bwekiti ku kyalo konna bwe twali nga ffe twakula tumanyi nti okufa kyekintu ekisembayo okubanga kyantiisa era ng'omuntu waafiirwa temulima ku kyalo temukola ki wabula mwena mugenda awo waafiirwa ne mukola emirimu ne musula awo okitegeera fe nakola mmanyi nze nina ebintu byenneewuunya nze sisana kusala nkoko nembuza ate newosala enkoko nga nkola basigirya era nze wange bamanyi bwebakisala nga ndaba sisoba gikombako naye ne bakuwa ssente ogenda okuba omuntu esasi naawe n'ozikwata n'okkiriza nange ziba mmeka ezo ze bakuwadde okuba omuntu amasasi naye tabalimu nno naye tabalimu 10 n'ameka 18 ate no tetuganye ogamukubye naye nga tonnamukuba olowoozezaako ku bantu bammeka abalya ku muntu oyo gogenda okukuba abantu bammeka maziga ki gogenda okusigaza omuntu otunuulira Kanalirandi nga bweri n'enkumi emiliyoni n'emiliyoni z'abantu abaliyo totidde na kuswala bikolima ebyo namaziga ago tolowoozeza abantu awo wogenda kubaleka kati singa tuli mu mwaka ga musumba nti yafudde omusumba tolowoozeza bannange ensi mulowooza wali wagenda ogikungula oba mulowooza bwe munajjamu abantu mwe mulina njagala okukubuulira bayibuli eyogera mu ngero egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika kyova tutambulira ku mukisa gwa jjajjaffe Abulahamu Isaaka ne Yakobo naye waliwo bwebuzzako nti omuntu omubi aleka ki omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika weotegeddeko nti omuntu omubi aleka ki bayibuli egamba nti Katonda tasekera kubanga muntu kyasiga kyalikungula kati nno zibasanze abasiga obubi balikungula bagatira mukagonyirwa musanvu obadde okimanyi nti tulina abantu betutambula nabo nga bikolimo abantu naye nga ekibi kyalina ekimubonyabonya kyakolebwa jjajjawa bakitaawe
wabala nkona mukwana ngo nga yasoma ina degree zitafuna mulimu bagufune motoka ne mutomera ne wagenda kwa interview kwa wagenda kwa interview yafa ne wa mu business ko kenyine omukwata capital zigwa bukizigwa baba yakatandika piki ne mukona bannange mulimu n'abawala ngalo mwe baseeko do bakusiba do bakutomera emotoka yekula shingo omuntu akubanje lwalabika gwegamba bwaraza amanya lwazuuka kumulimu lebakugoba webasobola sikumwala gye bali ab'ekikeekyo bangi nnyo leka comment zibeera kati gwe tetera abo comment bate bali ng'olwa kisiraani bwekityo exactly so nga tolina kuba muntu masasi soka weebuuze maziga ki agakutunuulidde bikolimo ki byogenda okusigaza bantu bameka babadde asumba bameka baaliwo emyoyo psychologically financially mentally abantu ba Bugingo bagaggawadde lwa nsonga ki teri awaayo nga talina kubanga teri awaayo ky'atalina that is one two tewali abeera watafuna naawe ku YouTube koli kuba olina kyofunako tewali muntu abeera wantu nga tafunawo ki magoba kitegeeza abantu abali ewa Bugingo n'okweyongera obungi numbers bayina bingi byafunyewo bye balagirako bye boogererako ebibalemezaawo oba beetaba naabwe bawoneddewo ebirwadde bafuniddewo businesses bafuniddewo abaana abaali baabula bazaaliddewo abaana bakuliddewo abaana bagezi bakoze ebibuuzo abaali basembanga kabiri be bayita financially kwegamba mentally abavubuka abajje mu njaga abajje mu mayirungi tosobola kulowooza ku ekyo nawe bafunye sente tosobola kugamba nti jangu omugambe bampadde sente kukuba masasi kimugambe obafuna gw'oyitamu basobola okukuwa sente ezidabolinga maybe neggwanga n'olivaamu nokyusa n'obulamu nze nali nakolako okusitoola ey'omusawo bamuwa sente omusajja yamuwa sente ate mukazi we omusajja nga yagasigaza byabugaga byali bya mukazi namugamba mukuba empiso ayitireyo omusawo namugamba nze dokita how comes nkikola ntya dokita nebunungula n'agenda ku poliisi nga alina obujulizi nga n'esente zebamuwadde zina n'alopa omusajja omukazi n'awona omukazi yawonera awo omukazi yawona yabba omukazi mu ddwaliro eryo n'amutwala ewalala watamanyi gye yamujjanjabira n'awona omukazi abitegeera amaze kuwona so omukazi yawona lwa kisa kyamusawo naye nga omusawo bamuwaddeko deposit emiliyoni aga ana so abantu beere n'ekisa n'okufumintiriza so okufumintirize musumba abantu balabira muyinza bamu omwana wajjajjawo wasengawo tomanyi nawe kenyini omwana wo weekanga omusajja yamulabira noga musajja namukuba masasi naye ng'omwana nga ali awuwe ekyokubiri ensi eno yaffe ekyokusa totondanga ku muntu bayibuli ga tottanga oleme kukola ki okusalirwa omusango tosalanga omusango namwe muleme okusalirwa kakati gwe ovuddeyo otta ekintu kyotaatonda huwayo ate omusaayi teguba mikono gy'abantu abo abasajja abo abatta abantu n'ebyoyoyo ebibaka ebizimu omusanga awunuuna nga afuuka ekiwemmeneku nga kimpemempeme kimenka nzola abawuluguma ababologa abatu abo agavuka nosanga avuka nga gawuluguma agamu galina ebibyo ebisikire ebikolimo yatuga mwana yatuga omwana w'abantu yajja okuba mu nyumba natta atali bana mirembe mu nsi nga n'abaana be tebali bana mirembe mu nsi so nandiwoozezza bannange we nalabye embeera eno nze ng'omuntu nabadde nkyalina mu budde bwange budda waka erya ddala natidde okutya nno kwennyini nze paka ku mulyango gwe embeera eno bwe yakutuuseeko nabonyeza n'obuvumu bwakosezza okutambula ekiro bugenda mu ddwaliro gwe tewatidde sitya kubanga nakkiza kikusunga omulokozi wange ekyokutya olina kukyejjamu buli muntu olina okuba ne confidence mu ggwe n'okwekkiririzaamu confidence kintu kikulu nnyo mu bulamu bayibuli egamba nti abesiga mukama balinga olusozi sayuuni tebajjulukuka wana terukola ki bwe weesiga katonda osobola okufuna confidence nesiga katonda kuba nkimanyi mukumi asooka era yasembayo abantu bangi bafiira mu buliri bafiira mu mayumba bafa nga batudde awo nalya mmere n'emutuga amalusu gamutuga jasi bamutwala mu ddwaliro nga ku check up ne bagamba alina ebirwadde biyitirivu nnyo natadda bafiira mu leeba
Abaana bato bafa bakazaalibwa talina na musango. So enjawulo erimu ofudde otya nenge enkomerero tulina okufa. Gwe kyekikugumya. Kuba mbadde waliwo natuuse nenkoma akafaananyi. Jjukira twakava mu isima embeera ya masasi tugenze mu musumba mu masasi neŋŋamba okufa tujja kufa. Era toddeyo ne weeyibala nti tojja kufa. Ne ba Ibrahimu abawangala ennyo ku nsi era bamala ne bakola ki? Ne bafa. Kabaka Samusoni alina amaanyi mangi. Basitwa ekizimbe ekiramba n'akikuba wali. Yamala just omukazi yamusala musazi nviiri n'akola ki? N'afa. Kati ekyokufa njagala okiteeke mu mind yo nti climax y'obulamu buli ekiramu kyesigamye ku kufa. Era oddanga awo ne bagamba nti gundi afudde n'omala okuleekaana. Lwakuba kati kyafuuza kizibu. Edda abantu bafanga naye nga muzeeyi abeera mukadde ku kyalo. Obanga abadde mulwadde nnyo tibunaye bamutwala emulaga amazeeyo n'emyezi we giti bamutwala egindi aluddeyo nga mulwadde. Naye kati muntu gw'osibye naye wano bagamba nti gundi afudde. Gundi afudde atya? Nti afudde. Kakati eyo enjawulo weeri. Awo olina okwerinda nti nfudde ntya era ntya naye ng'okufa tugenda tujja kufa. So yes. So oba gwatta oba gwogo batuma ne bawa ssente oba gwatuma naawe ojja kufa. Naawe atuma olwo olukulinze. Era kyemmanyi kati balina obusungu bungi nnyo. Kate bwe balina obulumi obusinga oli gwe batidde omuntu. Ati mission yabwe yadde ya target ya musumba. Ne batamufuna. Katonda n'ayolesa obwakabaka okubalaga nti omusajja gumuliko nze alina obulamu bwera nze abukontrolinga. Ne batamufuna. Katomanyi bawulira kiki? Era bali kuki? Mpozi nakyo njagala okugamba musumba oba abantu abali kumpi ne musumba. Omanyi kati mukama wange ate musumba wange muwe ekitiibwa nabe sobola kumugamba na kumulumba. Nsobola okumugamba nti nno eyabadde amusindikidde babagala okumutta tannavaawo. Akyaliwo. Era waali. N'ababadde bagenda okumutta tebamussa emiso tebannagituukiriza. Oba you understand me? Kuwulira ky'ogamba. So Katonda ayamba yeyambi. Waliwo abantu kuno okwewoma amasasi okukola bwoti ageyo mene gayita muno. Katonda n'ayamba. N'ayamba. Katonda ayamba yeyambye. N'olwekyo musumba nkusaba nganze nindo nsale kunjala at least afune security. Yamanyi security ye Katonda. Yaja asinga okulembeza era gyatambula naye. N'abavubuka babeera nabo abatonotono. Naye nsaba oyagala afune security ya kikaaki at least afuneko kuyamaanyi ayongereko motoka emugoberera oba emukulembera at least kubanga musumba ng'ogyeko ki musajja alina confidence alina n'agamba nti mpagira ono wano kizibu nnyo ku basumba kubanga bali mu lulimi oluzise tebatti okwogera okuvaayo okulaga esayidi ne bannayuganda basinga ayagala kuyimirira wati ne bwati naye ono yayimya n'agamba oba kiki ekijja kijje mpagira Museveni. Ate jjukira ekyo nakyo waliwo we nalabye nga bakyetanga element ate ekyo kyabutamanya wadde musumba ekyokubanga musumba tekimuggyako ka buntu mbu talina kubeera sayidi alina kubeera nga eyo ndowooza y'obunafu bw'obwongo nakugambe nti common sense is not a common. Okubeera nga musumba tekimugaana kubaako na kyayagala. Omusumba talina nagamba nti nja kulya matooke mamawogo yeesalirawo kuba naye muntu emmeme katale era omusumba akeera n'agamba ngenda kuwasa omuwala mweru omala n'agamba njagala muddugavu. Ekyo kya buntu buli muntu alinako obuntu kasigaza. Andi jjukira oli ajja kugamba nti bano baba bagamba no way it's okay gwe tokitwala kyayogedde tokitwala akitwala kukitwala bwaba bonna bagamba katuti siba MK oba siba Museveni olabe bavuddemu mu kyaki ye golaba mweganyi lwaki gwe tokyabula bino okita n'okivaako omanya nti kino kikola wano. N'alabako wano omusajja ow'ebusobozi nga kyaki eya NRM era ng'ayambala yero n'abamu nga bambala yero wamulaba yafa mu nzeyi n'abawana ennyonyi namba yamutwala wamulaba eyo confidence y'omuntu nga bw'olaba Alien Skin ekimunjagaza confidence ze sina na kyenjagala kwa Alien Skin awomboza ennyimba za Alien Skin 3 but confidence mufudde namba M top 10 confidence mukozesa shona sasa Abitex show kwana ba mukwakuddeko abantu omutalo gumu n'ekitundu zemu ekikumwaga
mwatano abamu kwakudde ate nga tanacha andikana abantu bonna ababaddawo bonna babera mu lubiri exactly nawe bebakyakaze badigize era abatabi bakyakaze basigadde mu mambaka era bo tebatambula ebyo so objects yakoze losi ne baba teyakoze losi boba kusana badogenda funa milioni 2.5 abakujjaka 10.5 bakujjaka abantu mmeka omutalo gumu n'ekitundu wero kwegamba magoba oba magoba si magoba abakuttemu confidence joyagala ku bantu njagala ku bantu nze nina confidence munze kyova asinyigirwa mu ttooke era kijja kijje mba mmanyi nti ekiba kiki oba kiki nina okuba ne confidence kubanga nze yenze sigenda kubeera nobody can be me osigala gwe nsigala nze nzanajja okolagana nawe nobody can be you better than yourself okolagana naye kuba omanyize okolagana naye kuba mmanyize yes because nobody can be you better than yourself kati wali agenda kubeera nze yenze that's why nzomanya mangane maze nga sigana mbivulu because I have my money wanda be wali in skin that is true love noyimba nenyimba nasyo nagitandika ne ticket nazigula ate nengaba wakola ebintu bingi ngafango ni maga kyo kyo baito kwagata bakugula abantu abale babugingo tebabagula bugusita bakakayo tebabasika mu sente mu mpale bajja bamanyi omuntu gwe bagala yana bagamba kuzikozesa nti banaye sente zade zigenda kuzima Pentagon nzikozesa kino ziguze mwaka no imanyi nomukazi gule mu helicopter kakuvuga tebajja mukuba bajja kusigala wera bagaye bajja ba Pentagon singa bajja ba Pentagon singa tabera mu ttaka eriyo ne omwaka ne gugwako noma ne gugwako singa tabevulungwa mu bitozi naye babeerawo olwa amafuta ge bafunawo olwa ebirungi bye bafunawo olwa service ze bafunawo olwa ekyo kye bamufunyemu ekibafudde ab'amaanyi teri agenda watafuna nkebera kutisa ate erimu ebya yero eri tewali agenda watafuna tewali agenda enkagala tewali agenda watafuna that is one tewali abeera wantu wamutoolako nga yawayo buwi tewali gosobola kujja no nga bekasala gompa buyinza sikuwa notankowa olaba family zituwa ne zitukulowa olaba benganda batuwa ne batwetamwa naye gonobeera ng'ogenda mukananira ndi munaku nga gobwayo nga gotokoba nga gotofunawo nobeerayo oba abantu ne beeyongerako singa betolako singa tebaliwo nga bamugamba Pentagon eriwa naye abagibanja temusabirayo bantu babalala tebasabirayo beba mubanja Pentagon ekyokubiri tebawangayo abamubanja okubaye muli bawumba tutu ne mutukane okubanja Bugingo Kibalama ogenda okuyanga muga Bugingo twaga Kibalama. We need our people. Are you sure? We need our people. Omusumba kwegamba eggwanga lize mu karaoke mu comedy buli kintu langa kiri mu comedy nekyandi bate serious nabiko ne president Museveni nga ayogera tiko abaka ba parliament abajja okulewoza ko resente parliament eri olwa ku making a money ero kuteseza abantu so ebintu bingi ebize bitutolako nebize gwanga la fe mabega olwokuba nti tulina okumana okutegeera olwokuba nti common sense tuganya okumukozesa. Sometimes omuntu kyetagana okosako ku common sense mu bintu ebimu ngawe tubira nga kyolaba kira no gamba naye abantu bana batava wa Bugingo baba bwachi nga tuvumye Bugingo nga wogenda wotolaba wonti oba basi ye Aleese tolaba akendedde nobala nga basala northern bypass yedde atenge nkungana tubana zo okuva mu jana katuli yo tulina lwa January teweka ngo kula Bugingo ncha ku kituuti encha oba kosa encha abuge batamanyi ga Katonda ngabuli kuba yeye wale assigning okuweereza Katonda era jja kwekanga nga ali katuuti ensimu najigamba ki kale so ebintu bingi nenjaga tukosenga ku common sense ekyatwefumintirizeeko nye kyatumanya Katonda bomanya Katonda ofuna okumana okutegeera kwagala mu program eno kumanya Katonda kubanze tewalina lwaki nabadde ntya olina kumanya Katonda buli lwomanya Katonda omusembezo bane confidence y'amaanyi kuba manya yageze buli kimu nze ndabako emmotoka negwa neyevuga nefunya nabweti ne bagaba bonna bavuddemu nga balamu ne babalewo emmotoka awo ekola accident ne bagatte muli n'omuwadde omulamu naye nga yonna namu anana nakyebadde nze emmotoka yange yagwa yonna nenkuba mu kikonko bwe nti nenvayo nenkya nengenda kusolt nenkola ne bagamba nakoze stand naye nga nze nali nvuga emmotoka nenva mu mikono nekuba simanyi bagita lanka simanyi steering lanka negenda mu lukonko nga yetwala yokka nze kenyine yeyogerera nentuka n'okuvamu amanyoga kati gobo ngamba nti kyewunyisa
kira naku nnyo kubanga buli kintu ne issue ebintu ebiri serious issues mu bifudde stunt no omuntu yennyamira nolaba ekintu olina kifuula stunt nga kirimu n'okufa okufa ne bakuteeka mu twagala Pentagon obanja Pentagon who are you wakawaayo mmeka are you stupid ya nnyoko Bugingo mwinako Oluganda wayosabiddeyo ekyakyamwe yabalema okuzimba n'omusumba wakutuma okubanja Pentagon naye yalema okuzimba ewuwe bawoza nti babanja buno obuyumba 3 milioni 5 bebazimba ne bateekawo so n'olwekyo nandirowoozeza nti ekyokwefumita n'okwebulirira kya buntu newoonota abantu ogenda bamala waliwo bebazadde jjo Freddy Uncle Richard yafudde yalese omwana w'emyezi 4 n'olunaku bamusejjoloza bazadde abaana bameka kati ensi togenda kugikungula because toginaako kikakwate si yo gireke nanyiniyo buli muntu muleka alina date ye yokufa let people be muleka abeere let people be abantu bajja kugenda ngena gye balina okugenda buli omu ajja kufa endiriza okufa ye climax y'obulamu tuggweawo nga tufudde ate ensi yo tekoma era bw'ofa oba ozikira ensi tekoma kyegambye nti eno ensi ebaddewo ebiro n'ebiro ebiki abantu baaliwo ne bajjajjaffe olunyirima twava tetubamanyi ate waliwo n'abajja naffe tujja okuba tuggweremu ddala buli generation bayibuli eyogera ku mukazi ono Kaana yali omugumba Kaana yakaaba nga mujja we namukudalya namu generation yatuuka nga Kaana yazaala bannabbi yali omugumba yazaala nga bannabbi nga buli gwazaala nabbi buli gwazaala abeera nabbi ng'avaamu obwakabaka okyede byebiro byenjogerako kati nga bituuse ebiro by'omuntu obituuka mpawo asobola bisaanyaawo Katonda kyetonda kimera oba kyeteekateeka okubeera mpawo alikisaanyaawo eno season ya Bugingo generation eriko ya Bugingo ali mu biro bye enjiri gyabuulira kyova olaba eyawukana neyammwe temusobola kulwanagana Bugingo kubanga temusobolangako era temulisobola buli alwanagana ne Bugingo wanagana na Katonda. I'm telling you that is fact. Olwana ne Bugingo wanagana na Katonda because tolina ddiba lya muntu. Let people be. Totondanga ku muntu tolina right etta muntu babuliti message etuse bulungi simanyi oba embeera eriwo wabadde ki nga tumaliriza andi mulwadde mu obadde mugonvu ndi mulwadde ndi mugonvu nande mu Kristo nsimana nayitamu nga ndi mugonvu lwakwanga ega nti na confidence ate nekkiririzaamu ffe tuli banaku ne woona olwala ogenda kulya ki ne woona olwala ensi ogigambe ndi mulwadde ani anakugula ekyokulya so ndi mulwadde maze Christmas ajingira ndi mulwadde naye ate nina okukola kubanga nze nina okukola abaana balye olunaku lwenkoze lwe balya lwe bafune ekyokulya nina abaana bangi so nebaza Katonda nti ansobozesa nenga nenkola ate ne balya lwesikoze tebalya kale engeri gyoli omukyalo omukozi twogere ku bantu abatera okutufujjirira kasente abatuwa kasente ne twongerayo emirimu tulinawo Bugwe tulina Bugwe yo estate batunda ttaka besigika osobola ogendayo n'ogula ettaka abasangibwa wali najja nkumbi opposite ne kirabu ya Nyondo oba osobola okuba ku ssimu yaabwe eya Bugwe yo estate osobola okufuna ettaka mu bwangu ate n'obeera nga toguza ttaka liriko nkayana Bugwe yo estate balina ettaka ku buli mutendera okuva ddala ku miliyoni emu okutuuka ku miliyoni 15 7 kisitaka lyagala nawa lyenkana ki liri ku bulene ki balina ebyapa balina ekyapa balina n'endagaano osobola okufuna ettaka mu ndagaano oba mu kyapa aba Bugwe yo estate osobola okuba ku 0705 03 52 67 bye bye se Bugwe yo estate 0705 03 52 67 bakubereko essaawa eno bagambe nti mbadde na program ya lujja ne full figure nenda bina ate bagwana ettaka bakwetaka ku kibanja mpola bakwetaka ku bunene bw'oyagala ne ku kibanja mpola bali ate opposite zaabwe weziri tebalina branch olw'okwewala okutataganya abantu baabwe n'okubuzaabuza abantu
balina branch emugenda wali enajana nkumbi opposite club ya Nyondo oyogereko ne Bugweriyo estate baba kulambuze okulambuza bakutwalira bwerere balina kati mpiji estate gibatemate mamuyo ya byapa osobola ogenda nofuna okuva ku milioni 4 5 7 no bane kyapa kyo no kisinga mu banka no kisinga wa atosobola okufuna kinene nnyo tuina Sula Motors batunda motoka empya n'enkadde osobola okujja n'otunda we motoka oba n'ogula we motoka Sula Motors bachanga kiwe ku Salama Road obakkirira tuli opposite n'ofuta bata African Oil batunda emmotoka empya n'enkadde oba osobola okugulawo emmotoka empya oba enkadde no gama nti njagala enywa oba njagala kola bato ba swap baba ise Sula Motors osobola kuba ku 0701 87 91 87 Ivan Mutama 0701 87 91 87 direct era mu office za Sula Motors bakuwa emotoka ku kibanja mpola noba ina milioni ejibo bakuwa emotoka osobola ndi njagala kutandika business kangene funa emotoka buli kikatya emotoka oba oli wa tourism tuine emotoka zo ayagala small business tuine emotoka zo ayagala vuga abantu batanga ku masaba tuine emotoka zo ayagala uba tuine emotoka nawe ayagala okwevuga tenga wogikolera mu emotoka istafa tuine emotoka jangola bekaye osobola kola Bukenya Media osobola kola Asha Nabs mumpi kamoga bonna babeera wano ate tuina ba Faruku and Sons Faruku and Sons bazi batunda ebintu ebyo mu nyumba oyagala ntebe za mulembe oyagala ntebe nga muntu ayingira maka gona manta aliwa honorable omuntu ayingira mu nyumba yo no mugongo ne guonerawo ntebe jatuddemu oyina mukolo nti oyina pato genda kuwayo kubuko ntebe ya jaja yakojja ya jaja yakwesuba Faruku and Sons bali ku ntebe road opposite Neketi Motors ate nabo bakwata ku kibanja mpola so tofuna ebiku mu nyumba noba n'entebe nga zikumaze kemirembe genda Faruku and Sons bagandi nako milioni 2 mumpe ntebe ya milioni 4 kweta sente bagandi njagala ekitande ky'omwembe kyofunako ebirote birungi kwozalira abalongo kuba bakanola bensinge kuli kumpi ekitanda kyoswako newobeerako omuno olabanga alina omusajja kiri ku Faruku and Sons genda wo oyogereko nabo oba obagambe bana njagala kino kisongeko bakikuwe enamba za simu tujja kwata kitekawa weza Faruku and Sons ozikubeko naye nga kyoma bali ku ntebe road oba vudde ekibuye woti tunulira kalina eriko ebibajje sookera nge wali Keti Motors era ne Petrol City olabe erinnya Faruku and Sons ojja kuba wefunira kalonda eno w'omunju ebibajje byonna wawoze nteze mtu agaye ebulaze munyiga bwe mukine mukola muki masaji na Faruku azina waliwo nzola banogamba no zibeera mu bulinde joka wano teziriwo Faruku and Sons azina oyagala sideboard or drop C enenga my dad son oyagala bintu nga bikwatagana entebe or drop C sideboard babena bimachinga Faruku and Sons aso biguza kusende ntono abantu balageje balina okujja engoye nga tutandika omwaka omupya engoye osobola ogenda mu Pasa Fashions asagala ku Am Shopping Mall osobola ogenda wa Nalongo Bridals ali ku Am Shopping Mall oyagala kupangisa oyagala kola omukolo omwaka oyagala mukolo genda wa Nalongo Bridals togenda nga tonyumye nga Nalongo Bridals wali ne City Bridals bonna bali ku Am Shopping Mall osobola ogenda Kayongo Fashions and Mediste Fashions nabo bali ku Am Shopping Mall Kayongo alina bidress ebirungi ebyabakyala ali size zonna ebyabagagga Kayongo oyo musajja waddala ebyabagagga yes Kayongo Fashions munonyeeko buli mukyala Kayongo akolagana byabakyala bokka ye buli kitonde kikyala akyambaza nawe nogamba aya basi my dad son bitundu byatama byategeera bamuse Kayongo Fashions ate Mediste Fashions naye ali ku Am Shopping Mall opposite ne Senyi Bus Park na yaine ngo bebavubuka abagenda etake side and Canada ne bakutikira olugoye logenda okwambala omuntu class bamuyise Pasa Fashions ali ku Am Shopping Mall level yakubira okusaye wenyini osobola ogenda wate noyambala nobera my dad sana so genda wo onyume waliwo Lakesta naye wali ku Am Shopping Mall ekirala nti bogenda ku Am so funako ebintu bingi nnyo abamu baagala obutabo bwe buti success and based on reason and reality era kali ku Am Shopping Mall duka damba waliwo ne reason as the world masterpiece nako wekalera wono okasoma ja kubanga oyongera okwefumintiriza waliwo t-shirts jumpers bla bla enkofiira ebikopo ki orders buli brand ya Am nga wala bakakomo kano kaliko brand ya Am byonna ne boxer bazikoze zonna biri ku Am Shopping Mall yes biri ku Am Shopping Mall so nolwekyo
genda ku Arms shopping mall waliwo edduuka libalita Arms. Arms ditunda bintu bya Arms. Ate osobola n'okugenda ku app gye bayita Arms app. Nayo ko eri ku mukutu n'obeerako okwo. No following. So N'ekisaawe kyaggwa. N'ekisaawe kyaggwa. Essaawa yonna. Kati mulabeko mu Kampala nga basimba emiti, basimba ebimuli ne minisita wa Kampala okulaba nga ekibuga kyaffe kibeera maddali sana, kirabika bulungi n'abagenyi kubamu abagenda okujja. So twagala abantu nga ba investor basobola okwagala eggwanga laffe bayiteekamu. Local investors tuba supporting ennyo kubanga ebamu ku babeezaayo eggwanga laffe ate nga beba investor betu n'abatandikirwako. Amina. Kale tugenda onsanga ku Salt TV. Oh yeah. Ojja kunsanga ku Salt TV Monday to Friday. Okay. Program bagita omusunsuzi kubeerako n'enjiri y'omusumba ne rankyawa musumba Lozi Bugingo abeerako. So Tommy singa Salt TV full figure ne Charles James Kyenkuge. Tubeerako nga tukola variant yenna. Fere tuliko kino bakitamu kye twakogerako akasaki bambulambulukufu. Twogera ku bayimbi abakoze ba top 10 nga wala Alien Skin wa TV abalokole. Tukirizibwa ffe. Programu muliwo lwa abantu. Tuloba abatukolera abantu. So n'olwekyo nsanga ku Salt TV Monday to Friday. Ate lujja musanga ku Star TV. Monday to Friday. Naye nga n'ebirala bisigala bikwebiri era osobola okusigala ng'obiraba. So n'olwekyo nkugamba ekigambo kimu nti ojja kundabanga ku Capital Music. Wensuubira wokka I think this year. Nyangalo bategeeza nti bwe mbanga nakuweereza apenuya n'otonziramu. Special komanyoko emirundi 8 bwembanga nakuweereza nti happy new year nkwagaza omwaka ogw'emirembe n'essanyu n'otanziramu special komanyoko emirundi 8. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Aleese Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.